ABARUUMI essuula 9 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Njogera amazima mu Kristo, sirimba, omwoyo gwange ye mujulirwa mu Mwoyo Omutukuvu, nga nnina ennaku nnyingi n'okulumu okutamala mu mutima gwange. Kubanga nnandyagadde nze mwene okukolimirwa Kristo olwa baganda bange ab'ekika kyange mu mubiri. Isiraeri abaweebwa okufuuka abaana n'ekitiibwa n'endagaano n'okuweebwa amateeka n'okuweerezanga Katonda n'ebyasuubizibwa abalina bajjajjaabo era omwava Kristo mu mubiri afuga byonna, Katonda atenderezebwa emirembe gyonna. Amiina. Naye si kubanga ekigambo kya Katonda kyavaawo. Kubanga abaava mu Isiraeri si be Bayisirayiri bonna, so si kubanga ly'ezzadde lya Ibulayimu, kye baava babeera abaana bonna mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaayitirwanga. Kwe kugamba nti abaana ab'omubiri abo si be baana ba Katonda, naye abaana b'okusuubiza be baabalibwa okuba ezzadde. Kubanga ekigambo kino kye ky'okusuubiza nti, ng'ebiro ebyo bwe biri ndijja, ne Saala aliba n'omwana. Naye si ekyo kyokka, era naye ne Lebbeeka bwe yalina olubuto olw'omu, Isaaka jjajjaffe, kubanga nga tebannazaalibwa so nga tebannakola kirungi oba kibi, okuteesa kwa Katonda mu kulonda kulyoke kunywere, si lwa bikolwa, wabula ku bw'oyo ayita, n'agambibwa nti, omukulu aliba muddu wa muto. Nga bwe kyawandiikibwa nti, Yakobo n'amwagala naye Esawu n'amukyawa. Kale tunaayogera tutya? Obutali butuukirivu buli eri Katonda? Nedda n'akatono. Kubanga agamba Musa nti, ndisaasira gwe ndisaasira, era ndikwatirwa ekisa gwe ndikwatirwa ekisa. Kale bwe kityo si lwa kwagala kwa muntu oba kufuba kwe, naye lwa kusaasira kwa Katonda. Kubanga ekyawandiikibwa kigamba Falaawo nti, kyenvudde nkulekawo ggwe ndyoke nkulaga amaanyi gange, era erinnya lyange liryoke libuulirwenga mu nsi zonna. Kale bwe kiti asaasira gw'ayagala okusaasira, era akakanyaza gw'ayagala okukakanyaza. Kale onoogamba ki? Katonda kiki ekimunnenyesa nate? Kubanga ani aziyiza by'ayagala? Naye ekisinga gwe omuntu, gw'ani awakana ne Katonda? Ekibumbe kirigamba eyakibumba nti, kiki ekyakummumbisa bw'oti? Oba omubumbi talina buyinza kubumba, mu kitole ekimu okubumbamu ekibi eky'ekitiibwa ne mu kirala ekitali kya kitiibwa? Oba nga Katonda bwe yayagala okulaga obusungu bwe n'okumanyisa obuyinza bwe, yagumiikiriza n'okulindirira ennyo ebibi eby'obusungu ebyateekerwateekerwa okuzikirira, alyoke amanyisa obugagga obw'ekitiibwa kye mu bibi eby'okusaasirwa bye yateekerateekeredde ekitiibwa, ebibi ebyo yeffe n'okuyita be yayita, si mu Bayudaaya bokka, era naye ne mu baamawanga, era nga bw'ayogera mu Koseya nti, abatali abantu bange ndibayita abantu bange, era n'oyo ataayagalwa ndimuyita ayagaliddwa. Awo mu kifo kye baagambibwamu nti, mmwe temuli bantu bange, mwe baliyitirwa abaana ba Katonda omulamu. Era Isaaya ayogerera waggulu ebya Isiraeri nti, Newankubadde omuwendo gw'abaana ba Isiraeri oba gulibanga omusenyu gw'ennyanja, naye ekitundu butundu kye kirirokoka, kubanga Mukama alikola ekigambo kye ku nsi nga kituukiriza era nga kisalako. Era nga Isaaya bwe yasooka okwogera nti, singa Mukama ow'eggye teyalekerawo zzadde, twandibadde nga Sodomu era twandifaananye nga Ggomola. Kale tunaayogera tutya? Nti abaamawanga abataagobereranga butuukirivu baatuuka ku butuukirivu, bwe butuukirivu obuva mu kukkiriza, naye Isiraeri mu kugobereranga amateeka ag'obutuukirivu teyatuuka mu mateeka gali. Lwaki? Kubanga tebaabugobereranga nga basinziira mu kukkiriza, wabula nga mu bikolwa. Beesittala ku jjinja eryo eryesittalwako, nga bwe kyawandiikibwa nti, nteeka mu Sayuuni ejjinja eryesittalwako n'olwazi olulibasuula, era kkiriza oyo talikwatibwa nsonyi.